Omulodi w'ekibuga Kampala Salongerias Lukwago era nga ye president w'ekibiina kya People's Front for Freedom PFF azzeemu okuwanjagira banne bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti okukomya okulwanagana bokka na bokka wabula bakolere wamu. Agambye nti abantu abali mu opposition beesojja olw'ebyobufuzi n'okwagala ebifo kyagambye nti kyamu ng'ekirina okukolebwa kwe kukwatira wamu okulaba nga batuuka ku kye beetaaga. Ffe tugamba nti bannange embeera ey'okuvuganya ono n'oyogerera bino n'oyogerera bino era kyoffe kye bamutulaba deliberately twagaana okulumba buli muntu yenna ali mu struggle deliberately kubanga tulina okwejjako embeera eno. Bino abyogeredde mu maka ga retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kasanga ttiimu disitulikiti y'e Wakiso mu kusabira Besigye Haji Obed Lutale n'abasibe abalala abali mu makomera okwateekeddwa mukyala we Winnie Byanyima akwetabiddwako banna PFF abakulembeze okuva mu NUP Robert Kasibanta akwatidde ekibiina ky'abawejjere bendera kuba pulezidenti n'abalala. Lukwago asiimye Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya NUP era akikwatidde bendera kuba pulezidenti olw'okutambuza enjiri y'obumu naddala ng'akulembeza ekyokukwata bendera y'eggwanga. Muganda wange Ssenkagale twasanyuse nnyo national flag okubanga eri ku mwanya nnyo nga bwetuwulira because olutalo olushepinza bulungi nti si wa kibiina kimu naye wakununula kibiina wakununula ki gwanga. Mu kusaba kuno Byanyima aliko ettu ly'ensimbi lyakwasiza Kyagulanyi nti lyamuweerezeddwa Dr. Besigye okuva mu kkomera gy'ali limuyambeko mu nnaku za kampeyini ezisigaddeyo era Kyagulanyi ettu lino alyogeddeko bw'ati. You might not know but your husband is a very, very, very honorable person to me, to the team I work with and to the rest of us Ugandans. Nsooka kufuuka mukwano gwange naye era nga nange mbitya nga Dr. Kato okwagirira eno tetujja biyingiramu. Era lwe nasooka okujja wano nali pushed kubanga dokita baali bamusibye. Byanyima yeebazza Kyagulanyi olw'obuvumu bw'ayoleseza mu kampeyini ze n'olw'okutambuza enjiri y'obumu. You've taken the flag and said, don't carry my picture, carry the Uganda flag. We are one behind the flag. Kyagulanyi asiimye Byanyima olw'okuteeka okusaba wabula n'ennyamira olw'abantu baabwe abakwatibwa nga n'okutuusa olwaleero tebannateebwa. Kiseera kye nsinga okufuna ekizibu kwe kutunula mu maaso g'aba political prisoners. Yes, we are in politics, we are in leadership and we take every moment to make a point. Naye amazima amatuufu bwe mba mbasinkanye mba sirina point n'emu gye making because for me it is not politics, it's reality. Reverend Father Samuel akulembeddemu ekitambiro kya Misa asabye abakulembeze okuba abeegendereza nga basalawo naddala mu kiseera kino eggwanga ligenda mu kalulu. It happened 100 years ago. Naye muku gye nafunye bwe nawulidde America engegambye etaddewo ndowoleza 50,000 ku mutwalo gumu n'ekitundu eri munnayuganda ayagala okugendayo. David Tamale yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Event ahead of him. And you know they are planning a lot.